Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself. I know so many of you missed me, missed Lugambo, mbadde mu lusaba nga mugana nga tukyatuwa ku mawulire gagenda maaso mu baserebu waffe wano mu ggwanga lya Uganda. Ne ngamba why not katudde mu kikole nze ne Lawrence so ku bantu batuusako amawulire agakwatagana ku baserebu wammwe wano wennyinnyini mu ggwanga lya Uganda, East Africa and world over. Nga bwe nagamba muno kyolina okukola kikimu, genda wansawo subscribing, but let's get into the topic. Let's get into mawulire ag'olunaku olwaleero. Munagenda no omuvubuka amanyiddwa nga Bebe Cool oba Moses Sali bingi bibadde bigenda mu maaso over I think 4 days now okuva luli we baavaayo Makerere neyokyebwa ekitalo nnyo, era twagala okuba nga tuvumirwa ebikolwa ng'ebyo byokya ebizimbe ebitegeeza ekikulu ennyo eriffe abasomerayo n'abantu bangi nnyo naye nga Makerere yamala okwokyebwa abantu bannyo baavaayo ne baba nga bayogera ku ebyagenda mu maaso ku ssettendekero lya Makerere University n'okuba nga Ivory Tower yayokyebwa. Abasinga bagamba tebamanyi lwaki yayokyebwa era tebamanyi ani yagyokya, but government has come out since then okulamu neteekawo amakubo agagenda okuba nga kunyanyizibwamu ssente okulaba mbuno ate ssettendekero eno owa Makerere abeera akolaki addamu azimbibwa, si Makerere yonna but Ivory Tower to be in particular, Ivory Tower eno okuba nga ate eddamu okuba nga ekolaki ng'ezimbibwa. But Bebe Cool is one of those artists abaavaayo okulaba muno bayogera ku ki ku ssettendekero eno n'okwokyebwa kwe. Seekeka Bobi Wine yavaayo n'ayogerako, bantu bangi nnyo, mostly those celebrities abayitako muki Makerere baavaayo ne bayogera, but abantu ne bavaayo ku Facebook ne balwantinga nnyo ne bavuma mukulu amanyiddwa nga Bebe Cool oba Musa Sali nga bamuvuma olw'okuba nti no yavaayo n'awandiika ku Makerere. Ne bamubuuza ssebo, tolina lukusa luwandika ku Makerere because tosomeranga nayokko, ekisooka. Ekyokubiri, tolina mwana asomera Makerere. Ekyokusatu, tomanyi luzungu. Bebe Cool amanyi oluzungu n'oluzungu lwakwasirwe Makerere. Katutandike ku kisooka, tosomerangayokko. Bebe Cool kinajjukira akoma mu senior 6 n'alyoka agenda mu bintu by'omuziki, kijjukira bulungi nnyo. I think yagenda n'akola adult education, I'm not so sure, but oluzungu luli on point. Ekyokubiri ekyomugamba talina mwana asomerayo kinajjukira muno mutabani wamanyiddwa nga Hendrick Sali, essaawa zino twogera asomera side zeri ekabaragala, side z'ekansanga Kabaragala nodde ekansanga university bagiyita East African something university gy'asomera, era nga natera okuba nga amaliriza. Singa tebyali bino bya COVID-19 yandibadde osanga bamutikira dda. But abantu bannyo bavaayo ne bagamba muno, if you couldn't afford taking your son amanyiddwa nga Hendrick Sali to Makerere University, how dare you come out neyogera ku ssettendekero eno amanyiddwa nga owa Makerere University. So ebintu bikyagenda bingi n'amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero, ebizibu Bebe Cool byalekedde ng'ogyeko ebya NRM ebyo byadde ebbali weyavaayo n'ayogera bingi nnyo, kati ebyokugera ku ssettendekero Makerere naye bamuleetedde akabasa. But olunaku olwaleero lugendedde okukya ng'omukulu ono Bebe Cool wavuddeyo omukulu agamba nti amubanja. Omukulu ono agamba nti amubanja bamuyita Matt Baba mumulabye mu bifaananyi bingi nnyo ebyaba celebrity nga bateeka akagambo Matt Baba, era gwe twasembayo okulaba ye mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula ne Dr. Hamza, bano nga bavuddeyo ne bapostinga ebifaananyi over the weekend, era nga yasaze omukulu amanyiddwa nga Hamza eyamusaze akaviiri bamuyita Matt Baba. Matt Baba ono asala aba celebrities okusingira ddala n'abantu abalinamu kokka ssente, era nga musajja mu byevumbulidde erinnya okuba nga was one of the celebrity hair stylist, abantu abakolagana n'ebyenviiri, nange yansalako enviiri akwazi namusasula. Naye yavuddeyo mu interview emu omukulu n'agamba muno ye yeewuunya abayimbi abamu abavaayo ne bayogera ebintu eby'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo ng'ate tebasasula. Bebe Cool si yekayekeka Matt Baba seekayeka avuddeyo kwakkiriza nga Bebe Cool obutasasula. Tujjukako ne mabega One Daniel, yes guy eyali stylist, gwe twandiyise fashion stylist, eyamutwalira engoye ku kuyimba ku video shoot, era naye yavaayo n'agamba Bebe Cool ono muno omukolera ebintu ebimu bikwatagana ne music industry, si musajja musasuzi mulungi. So emboozi eyo ekyagenda mu maaso. Ngenda kuba nonyakoko ku Matt Baba mukuleetereko mu exclusive interview about bye yayogedde eri omuvubuka ono amanyiddwa nga si muvubuka, omusajja amanyiddwa nga Musa Sali, ate tubeere nga tusobola okuba nga tutegeera ki ekidadde ekituufu kigenda maaso. Bebe Cool enviiri ze tujjukira we yakolera Go Mama album, omukulu yamusala enviiri era ye mukulu Matt Baba. Si kyokka yagenda shootinga video ya Wakayima, era still omukulu yamusala enviiri, era still bali bamuyita Matt Baba. Matt Baba ono adde akolagana naye on different occasions, all on several occasions. Ne twebuuza ssente meka Matt Baba zasalira enviiri? Zero enjinga okuva ku mitwalo 2 mpaka ku mitwalo 6. Kati Bebe Cool bamusala mmeka era zaali za mirundi emeka ezo ez'okuvaayo mu kugamba muno
teyasasula. Let's ask ourselves, maybe abayimbi bano sometimes ebiseera ebisinga bakola contracts n'abantu bano ba stylist ab'enjawulo naye nga babagambye sigenda kuwa sente but ngenda kuendosinga, ngenda kupostinga ngambe akaviiri kano nakasalidde wa Matt Baba t-shirt eno nagijja wa Brands, naye ng'abantu bannyo bagenda kujja bagule t-shirt eyo kuveewo. So contract eyaliwo awo yetwagala okuba nga tutegeera. Tulinza okulaba nti omukulu Bebe Cool avaayo yogere ku nsooka zino ye omukulu Matt Baba ngenda kuba n'ekitiro munoonyako, naye nga gega amawulire agafa ku mukulu amanyiddwa nga Bebe Cool bamubanja akasente ate n'ebyamakeere nabyo byamutabukidde. Amanya n'eddoboozi yenze King Smith, mbaagala nnyo abadde ku kamera mwita mwana Mulenzi Lawrence wano wennyinnyini ku Celeb Jazz. Genda wansi awo subscribing tubeera ate nga tukikwasaganya ku lugambo n'abayimbi bamu.